Abaduumizi ba poliisi wonna mu ggwanga balagidde okukozesa omukono ogw'ekyuma okukangavula baddereeva b'emmotoka za poliisi abasusse okuzikozesa okukusizamu ebyamaguzi okuva mu nsi endala n'okusaabalizamu abantu okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala. Mu kiwandiiko eky'ekyama ekiweerezeddwa Dr. Moses Byaruhanga ng'ono yavunaanyizibwa ku by'obulamu mu poliisi kyasindise eri abaduumizi ba poliisi bonna mu ggwanga ategeezezza nti emmotoka za poliisi zifuuse za bulabe nnyo eri bannansi. Byaruhanga ategeezezza nti baddereeva b'emmotoka eza poliisi bafuuse ba buvuyo mu bitundu by'eggwanga byonna era beefudde ba kitalo bannantagambwako mu bitundu gye bakolera emirimu gyabwe, akabonero akalaga nti abaduumizi ba poliisi tebakyakola mulimu gwabwe. Ategeezezza nti emmotoka za poliisi abakulu bano bazifudde za lukale bazikozesa okusenya enku wamu n'okukusizamu ebyamaguzi, abalala bazikozesa kusaabalizaamu bantu naye ng'abakulu mu poliisi tebazirondoola. Ategeezezza nti ng'ogyeko ekyo mmotoka zino zongedde n'okukola obubenje mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okulumya abantu oluusi n'abamu okufa. Alipoota ya poliisi ey'ebidduka ku nguudo yalaga nti mu mwaka 2019 mmotoka za poliisi 234 ze zaakola obubenje nga n'obumu ku bwo bwafiiramu abantu. Mu alipoota eyo kyeyoleka lwatu nti Uganda yafiirwa abantu 347 mu mwaka 2019 nga bonna baafiira mu bubenje obwagwa ku nguudo ez'enjawulo. Byaruhanga ategeezezza nti poliisi ya kuno eyina emmotoka ntono nnyo, wabula kyewuunyisa nti entono ezo tezikyakola mirimu gyazo nga bwe kigwanidde, baddereeva bazikwasibwa okuzitambuza bazikozesa mirimu gyabwe ng'abantu okwefuniramu ensimbi. Ategeezezza nti poliisi erina ambyulensi 3 zokka esobola okuddusa abantu mu malwaliro nga bafunye obuzibu, wabula kyewuunyisa nti zonna 30 kyangu nnyo okuzisanga nga zisimbye tewali n'emu ekozesebwa mirimu, baddereeva baazo 30 ne basalawo okuzikozesa ku mirimu gyabwe emirala omuli n'okutikkiramu ebyamaguzi. Ng'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu beteekerateekera ebibuuzo byabwe essabbiiti ejja, Meeya wa divisioni y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso Mulonde Ronald Kasirivu Kabembula alabudde abayizi beewala ebikolwa eby'okukopperera ebibuuzo n'agamba nti kiyinza okuttattana obulamu bwabwe bw'omu maaso. Bw'abadde akulembeddemu okubuulirira abayizi ku ssomero lya Unique Junior School Matugga mu divisioni y'Egombe abagenda okutula ebibuuzo eby'ekibiina ekyomusanvu, Meeya Kasirivu agambye nti okubbirira ebibuuzo kya bulabe nnyo eri abayizi n'abakuutira okudibya omuze guno mu ggwanga lyonna kubanga kikosa byanjigiriza bya ggwanga. Meeya ono asabye abayizi bakulembeze empisa n'obuntu bulamu mu buli kye bakola n'okubeera abagumiikiriza. Njagala mbeere nga mwegomba nnyo okubeera abatutumufu mu nsi eno ate era mukulembeza empisa. Titeri mwana agenda kuyitimuka mu nsi eno bw'abanga empisa tazikulembeza. Empisa ze zikulembera mu byonna era ze zigenda okuyamba okulaba nga oyitawo. Oyo yekka omwana eyateekebwateekebwa bazadde be ate n'abawuliriza mu ggwanga lino yagenda okubeera ow'empisa. Ate era omwana ow'empisa ajja kuweesa eggwanga lino ekitiibwa wamu ne Gombe divisioni yaffe bagambe abaana abo baasomera nti baasomera mu Gombe division. Kijja kutuweesa ekitiibwa ng'abakulembeze, kijja tuweesa ekitiibwa nga abaweerera abaana bano nga abazadde baffe abalungi njagala okubeebaza. Okuweerera tekubadde kwangu naddala nga tuva mu biseera bino ebya COVID, naye muwaddeyo konna ke mulina. Director w'essomero lya Unique Junior School Nalwerwe Esther Solome yeebazizza abazadde olw'okufaayo okuweerera abaana mu kiseera kino ekibadde ekizibu ekirimu n'obulwadde obwatugwira. Abaana abagenda okukola ebibuuzo mbagumya tibagume yadde embeera tebadde nnungi mwe basomedde naye babeere bagumu, Mukama ali wamu nabo bajja kusobola okuyita ebibuuzo. Abaana baffe aba Unique Junior School tubategese bulungi era tulina essuubi nti bagenda kukola ebyo byonna bye tubasomesezza bayite bulungi. Ebyo nga biri bityo obwana mukulu w'ekigo ky'e Bukoto mu ssaza l'Eklezia Katolika ery'e Masaka, Reverend Father Paul Ntambazi asabye bannayuganda bakomye okulowoolereza mu kuweebwa obuweebwa eby'endola n'okusabiriza omukulembeze w'eggwanga bwe bamulabye n'agamba nti kino kiremesezza eggwanga lino okukula. Reverend Father Paul Ntambazi asinzidde ku kyalo kinywa amazzi mu ggombolola y'e Katwe mu disitulikiti Sembabule mu maka g'omugenzi Sali Bernardo Jumba mu kitambiro ky'emmisa gy'akulembeddemu okumusabira n'okumujjukira.
Father Ntambaza agambye nti abantu balina okukomya okusabiriza omukulembeze w'eggwanga nga baagala abakolere ebibagasiza awamu ng'enguudo okubazimbira amasomero n'amalwaliro n'amasannyalaze n'ebirala. Buli kimu kibuyaga agudde tuyambi, akaana kabadde kwasako tuyambi, ensuku zigudde tuyambi, kati alikola ddi enguudo nze musaasira ofiiriddwa tuyambi. Kale Museveni alina ebyokukola bingi. Amin. Masiki zize tuyambi, obutimba bw'ensiri tuyambi, emmwanyi tuyambi, ebijanjalo tuyambi, kasooli tuyambi. Olikola gye ekijjo lwaki tofa olwaleero ne tukuwona. Omwami wa Kabaka ow'essaza Mawogola eyawummula Muteesa Ssaalongo Peter Ddungu kuwatanya atendereza omugenzi nti yali musajja ayagala ennyo abantu. Tukole nnyo Abaganda twagale eggwanga lya Buganda ate twagale ne bannaffe nga bakadde baffe baatulaga. Buganda tewali ggwanga lyayagala nnyo bantu kusengwamu abatali bannansi baamu nga Buganda. Era y'ensonga lwaki Buganda yakulaakulana nnyo era lwaki Buganda weeri. Singa twasosola abantu singa tetukyaliwo mu Buganda. Twagale nnyo mikwano gyaffe abatuzzeemu ate twagalane buli akusemerera ayagala kubaako ng'alina kyakufuna. Bajjajjaffe baayagalanga abantu balina kyakufuna naye nga akwagala ddala nga bwe yeeyagala naye ab'omulembe guno gwakyuse nnyo n'okukola kwakendedde mu Buganda sigalidde nnyo mu kigambo ky'okukola n'amazima ne gaggwa mu Buganda tukyagalina. Ku lw'abaana Mugwanya Sali Ignatius ng'ono abeera mitala w'amayanja era ng'ayamba nnyo abazira abagenda ebweru w'eggwanga agambye nti obuzito bwa kitaabwe babutegedde amaze kufa. Nja kulimba ebigere bya muzeeyi binene sikakasa oba tutulibirinyamu nze saamanya bunene bwa muzeeyi okutuusa lwe yakufa. Nja kwebaza mwenna abatulidde tambizi wala okubuulira okulungi okuwulira okwo kulungi kujjayo omuntu n'embeera ze. Ssenkulu wa CBS FM omukungu Mike Kaweya Mwebe mu bubaka bwe yeebazizza Mugwanya Sali n'abenjo omugenzi Sali Benado olw'emirimu gye bakolera Obuganda n'agamba nti mu kaseera kano ke balimu ak'ennono ya Buganda ey'okwabya olumbe lwa mukadde waabwe kalagira ddala nti kitaabwe yabassa ku nnono ya Buganda entuufu era n'okuweesa amaka gaabwe ekitiibwa. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Kalungu abalonde bali mu kusattira olw'embalirira ya disitulikiti ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 gye bagenda okukozesa okutambuza emirimu gyabwe eyasaliddwa. Omusasu waffe Nsubuga Muzaffaru bino yabirina. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu omulonde Master Nyombi Mukiibika Amadi okweraliikirira bwe bati kiddiridde ku Lwokuna oluwedde embalirira ya disitulikiti eno y'e Kalungu ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 okwanjulibwa mu lukiiko lw'abakansala ng'eno ya buwumbi 26 kyokka ensimbi zino ntono nnyo bw'ogeraageranya n'ey'omwaka ogunaatera okuggwako. Eno yo ebadde ya buwumbi 35 kyokka ekyennyamiza ensimbi eziri eyo mu buwumbi 7.5 ez'okulima enguudo mu kitundu kino eky'e Kalungu zaggiddwa mu bajeti y'omulundi guno. Master Nyombi Mukiibika Amadi ategeeze buli eno bakyewuunaganya ekyakendesesezza bajeti eya disitulikiti y'e Kalungu ey'omulundi guno n'agamba nti enguudo mu kitundu kino eky'e Kalungu bwe ziba teziri mu mbeera nnungi kikosa emirimu gy'abannakalungu ne disitulikiti eziriraanyeewo. Bw'atyo Nyombi Mukiibika Amadi agamba nti wadde guli bwe gutyo tekigenda kubalobera kuweereza bannakalungu. Twagala okugumya bannakalungu nti engeri gye tuli nti ffenna olwaleero baganda baffe abaliwo abagenda okunnyuka n'abagenda okujja ffenna tukimanyi tuli bannakalungu ate nga twetaaga obuweereza tugenda kubeera nga twogeraganya n'abooluganda abo tulabe kiki ekyaleetedde okubeera nga ssente ezo tezikomyewo mu bajeti yaffe ez'enguudo ezo kubanga Kalungu disitulikiti nto abantu abalimu enguudo zaamu si ze z'okulembe nnyo ate nga tukimanyi nti ebyentambula bwe biba tebiteredde ebintu bingi bikosebwa kuba bannakalungu basuubuzi bannakalungu balimi kitegeeza baagala okutambuza ebintu byabwe. Emizannyo ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa rugby eya Uganda Rugby Sevens owulira bino ng'etuuse Dubai okukiikirira Uganda mu mpaka za Emirates Invitational Rugby Sevens Tournament. Empaka zino zigenda kuzannyibwa nga 2 nenga 3 omwezi ogwokuna nenga 8 olwo nenga 9 omwezi ogwokuna mu kisaawe kya Emirates Dubai Stadium nga ttiimu egenze n'ekibinja ky'abazannyi 12 wansi w'omutendesi Tolbert Onyango. Uganda Rugby Sevens mu mpaka zino egenda kuvuganya n'ensi endala okuli Kenya, Canada, Japan, Spain, Bufalansa, Argentina ne Chile.
abamu ku bazannyi abagenze ne ttiimu ye Ivan Munyana wamu ne Solomon Okia, Pius Ogena, Philip Okorach, Masanganzira Isaac, Okorach Michael, Kasito Adrian n'abalala. Empaka zino zigendereddwamu ensi okufuna okutendekebwa okumala nga ziteekerateekera empaka ez'ensi yonna eza Tokyo Japan Olympics, ng'era empaka zino ziwagiddwa ekibiina ekiddukanya omuzannyo mu nsi yonna.